ebimu ku byampaliriza okujja ku TV ne ku radio okusomesa abantu okulaba nga nkyusa obulamu. Mu bulamu bwange nsanze abantu bangi nga bakwatiddwa enzikiriza z'ebintu ebyenjawulo. Nosanga omuntu ng'akugamba ffe waffe tetusoma nnyo kusukka wano era teryasoma. Mu butuufu n'ogenda okunoonyereza nga tebaasoma. N'obuuza lwaki. Nosanga omulala ng'akugamba ffe waffe tetuwangaala. Nosanga omulala ng'akugamba tetuvuga mmotoka. Nosanga omulala ng'akugamba ne bwe naafuba tewali kisobola kubeerawo. Nze nno njagala kuwa bukakafu lwaki buli muntu olwaleera ndaba n'alindaba oluvannyuma lwakano okufuluma ajja kuba ategedde nti yatondebwa okuwangula. Ekyokulabirako, teriiyo mubumbi abumba nsuwa ate n'agiteekamu ekituli etiiriike. Teriiyo mukozi wa kintu ekyokulabirako emmotoka agikola n'agireeta mu katale nga tayagala etambule. Akabonero k'ekintu okujja mu katale olwaleero n'okiraba kitegeeza ekintu ekyo kirina obusobozi bwonna bwe kyetaaga okukola ekyo kye bakitondera okukola. Nze siri mukkiriza nnyo naye ndi mukkiriza ekisaanidde. Siyinza kuba nti ndi mukkiriza okukusinga naye ndi mukkiriza kuba nzikiririza mu byenzikiririzaamu. Nzikiriza bwe nti oli yagamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe ng'alina enkola zaffe. Ekitegeeza omuntu oyo yantonda yampa ekifaananyi kye. Amasimu gonna ge tukwata, emmotoka ze tuvuga zirina amannya, amasimu galina amannya, ebintu byonna bye tukozesa mu nsi biriko amannya g'abo abaabikola. Lwaki biriko amannya? Biriko amannya kubanga bannyini kubikola baamala okukakasa nti bisobola okutuukiriza ekyo kye baabitondera okukola. Teri yakola Benz n'agiteekako nga tesobola kutambula nga Benz, amala kukakasa nti etambula nga Benz n'alyoka agiteekako akabonero. Ekitegeeza akuuma nnyo akabonero ke n'okusinga gwaguze Benz. Era bw'ebeera nfu agikuggyako n'agikola n'agitereeza kubanga akuuma erinnya lye. Bwe mbanga naweebwa ekifaananyi ky'oyo yantonda, kabonero akategeeza nti buli kye njagala okukola nsobola okukikola. Nze nno njagadde kukakasa kuggyawo ndowooza ziri nti abantu baddu ba ndowooza zaabwe, abantu baddu ba byafaayo byabwe, bakyali mu busibe oba amakomera g'endowooza. Njagala kutula njegere zisibye enzigi z'amakomera ago okutegeeza nti naawe osobola.